nze Vicky ansinzira buterevu ku mukutu Vicky exclusive mbalamusaako nate nembebaza emirimu gye mukola mbakulisaayo mu show eyabadde ennyuvu mu show eyabadde ey'ebyana ebisagala mu show eyabadde ey'ebyana ebirina ebintu ebikubagana side zombi na gogo nakati atatonyolokoka era kati bali bagezaako kumutega kasana abaana bano bannange naye nabadde manyi sekyuyite yabaddemu era si nabadde manyi sekyuyite yabaddemu sisuubira kuba nti etonya nnyo teyinza kulemesa muntu kutonyesa nkuba naddala nga yasasudde mba nkiraba enkuba yaba yakuyiika bannaye ozagwa mpola olwalija alina akayimba ke yayimbye oba gyoli wakategedde simanya ambuleera oba bakayita ambuleera manvuuli naye ndabira ddala abakyala nga bavudde ku manvuuli nga kati oluyimba balutadde mu bikolwa olwedde balaga bali mu manvuuli kati nze ngeje nabadde ku mulyango tewabirabye saabirabye ne wembuza abayimbi abayimbyeyo sibamanyi kati ogenda twanalizingira ki wabula ngenda kukuwa embeera eyabaddewo ku mulyango n'ekivulu nga bwe kyatambudde ontyo okusookera ddala nkusanga ku mulyango muk'omusajja neebuuza okuva ddi ng'oli ku mulyango ogaba gwowa tickets abantu omanyi ku mulyango ogwo bw'olaba ng'omukazi asobola oyimirira ku mulyango nagamba nze omulimu gw'enkola gw'abasajja kyovola omwami wange ali happy 24/7 nti bw'alaba mukazi we ayimiridde mu kintu yeebaka otulo ne tumutwala abamumativu nti ekyo kikoze eki kiwedde kubanga nsobola okikwata bulungi nga bwe yandikikoze kenyini nga yakola ki I'm strong enough kati omulyango gwonna we gubulako omuntu ow'amaanyi abantu bonna we basinga okufiirwa n'obuya nti yafunye abantu bangi naye bamusibye kubanga abantu bangi abajja nga balinga abagenda okuyamba ku sho ate nga bazze kubba ssente kuyingiza baki bantu babwereere okitegedde kati awo walabye nyimiridde bwe nti naye bakutenda toyitawo ayi banjagala tiketi mpulira olulimi lumu tiketi naye ate nategeddeko nti bakusitudde abawagizi bo abaana b'abanyankole bakulaza omukwano kati neneebuuza mu momenti wano nga bakusitula bameka abaayisaawo nabadde n'abavubuka abakambwe naddewo nekkoko muwanvu bwati alinga omuvule kati kyoba omanya nti nze gye simanyi nti bambi abantu abo batulaba nnyo naye ekyankoze obubi kale wendi bakama bange kale taata tusooka tugende mu maaso ekyankoze obubi omusajja bwe yaze nankwakulawo bwe kusu nakusitula n'agamba yogo no kati nga kyayogera nga sibikola ki tokitegeera manyi nze ndi mulundi weeri bateete kakati ate n'olunyarwanda lwakiri mange yalukubanga naye luno olunyankole tetwakwataganye bakugambye nogu ng'oli mu bbanga ne bagamba nasooka mpisawo bwesu mu bbanga neŋŋamba wano salo nga bakubaawo kino simanya bayandikyagadde ne magama ga kamera awo nga tiwali mukama n'ayamba nze ne mugamba nti wano nze ndikola n'agambayiko musiki n'ayogera ebigambo ng'enkumi ezi nga mpiramu ekigambo eki tiktok mu bingi ebyayogeddwa wawulidde noogu na tiktok kati waliwo n'abakazi nze nvudde mbaale bannange yoono naye ng'olabye ekitegeeza Vicky muyina tereza kamera zammwe zinfaananya bubi kye basinze okwogera nti neero ng'olabika bulungi ng'oli muwala muto nnyo osinga kulabikira nnyo mu kamera yaani kulabisa obubi kamera yeeno enkuza njagala kukitegeera Saimo kamera yo ekuza Nalongo ani Zanero Tereza kamera ye kuzana ndudde omulaba kamve wano mukubireko kyoba omanya natusanga ate nze nkoze jamu kumuki ku mulyango nenkola akalango ke bayita space announcement mukono guno sandi agadde ogukozesa ennyo kubanga ekivulu kye twabaddemu kyaddemu okutambuza omukono naye
byebyo ne mbagamba naye ndi ku business anti munjagala nnyo bwe mbagamba bulijjo nti omukazi baako kyokola mulowooza nnimba kati mukirabye kye ndi okukola ti kyekyo sayini yabadde wali nga ninatadde wano kanyama faani wange mbonga akokola eki nalonga ali mukola mbonga akogende banaye mbeebaza nnyo zibyo simanyi nti ndi serebu bwentyo so embeera bwetyo bwe yatambudde ku mulyango kitegeere abantu bazze mu bungi abantu baasi zaayisaawo tugenda kubanga twogera ku nsonga zino esooka engeri abantu gye bazzeemu n'engeri emiryango ebisaawa ze bagiggaliddeko kuba tubategedde nti emiryango bagigadde tickets twategeddeko nti zaaweddewo sente ne mubanga muzibaka bubasi kuziteeka mu kutiya era nawo ne mutuuka ekisala ne mulaba nga mukuŋŋaanyiza ezimala Nobert yaze ku stage n'agamba nti kimala abantu mubaleke mbayingire adda ategeeza sigamba nti sente afunye nnyingi nnyo bayagala kuleetera Nobert bizibu event waffe sente zabadde nnyingi kubanga bwabadde abantu batono nnyo abayingiddeawo nga tiketi zikoze eki ziweddewo tebawera n'ataano era tewabaddewo sente naye abantu tiketi baziguze zibaba tusuubira ne bazimalawo kitegeeza omuntu bw'ateekateeka naga nti nfumbidde abantu 10 ne bali emmere yo neggwawo abamumativu nti bonna bakkuse okusa abantu bwe yakoze eki lwaki yalagidde omulyango bagukole ki kubanga abantu babadde bajjudde nnyo nze sirabanga omuntu bantu bangi bwe batyo kale show engeri gye yatambuddemu yatwewuunyisiza abaana okuva we twatuukidde ku venue natuusewo saawa nga 9:00 natuusewo 9:00 naye nendaba nga abantu munda bangi naye bonna be twayogeddeko nabo abasinga wano ku Viki Exclusive mwabalabye nga bagamba balinnye bulinyi basi batemba gurobo batemba tauchi nga bazze tausi nga bazze mu kivulu ate nga buli gwenjogera naye ayina akakebe ka yogati nenyongera okutya abaana abo kakati ekintu kyalwejja ekyo mukiraba mwaki twakirabidde mu concert naye ate nze nnya kyenakirabyemu mu ntegeera yange entono laba wano mu Buganda we tuli Abaganda omulimu omulungi gwe tusinga okuba nagwo Kyagulanyi bwajja okwesimbawo nga n'omuntu alaba nti ekintu kino yandikisobola asinzira mu lulimi Luganda okubategeeza nti tajja kisobola n'akivumirira n'akikuba otegedde kyentegeeza n'akinafuya mu lulimi Oluganda lwennyini ffenna lwe tukola ki lwe tutegeera ngenda kuwaayo example ku mukutu gwaffe kuno ogwakuŋŋaanya ensi yonna abalamu n'abatali gwe bayita TikTok okimanyi nti kuliko ennimi nnyingi wano mu Buganda n'abavumi be tuyina ne bonna be baba bakola ebigambo ebityobola bakozesa Luganda kituufu otegedde waweddekawo ne weebuuza lwaki nti ffe wano mu Buganda tetulina kyaffe kyetugamba nti tukyagala nnyo ne gwe bawagidde eggulu enkya bakira ne bamuvuma bo bennyini gwe bewanikira bamwewanulira ontegedde kyentegeeza maze ebbanga nga mpulira omulenzi gwe bayita Rage nga simumanyi physically nga simusanga nti musho ng'ayimba naye nga nkimanyi nti muyimbi waawa mu Western w'embalala era nandika kumuwulira ku luyimba lwa Spice Diana omusheshe kati nga mpuya rumors ezogera zigamba yayimbye n'omuyimbi w'embalala naye abo b'embalala kigenda kukomaawo otegedde naye obadde waliwo abantu abagamba nti alwejalaza abayimbi b'e Kampala eyo nayo ndowooza nnafu kuba ate abawaffe ab'e Kampala bagenze embalala ne bakolayo records and records oba ontegedde bagenze Kasese bafulumye Uganda bamekinze kye bayita endongo everywhere kati ekyo omuntu akyogeza butafumiitiriza kwegamba ng'omuntu ebintu tabiraba mu ndaba ngazi abirabiraawo naye toyinza kugamba nti nno tulina n'omusajja ayewangula yensi y'abayimbi yonna ng'ekuŋŋaanye n'aleeta biti simanyi biti wano kati bw'ogamba nti abayimbi b'e Kampala bajja kiwulira nze ndowooza entegera ye batekweyimiridde kuteesa ku nsonga eyo lwaki nti tulinayo omuyimbi agenda ambalala nga bava Kampala ogenda omulaba abeeri basanzeeyo omukisa okubategeeza nti abantu b'embaala abo batwagala nnyo ate batusapootinze nnyo mu Bannayuganda fe abadde batannaba kukikola ku baabwe
Ayina kati twakikoze bulungi lwa nsonga nti nabadde ku mulyango omusajja gamba talabanko ku bivulu naye olw'okuba ayimba mu Nyankole ensonga ki yakoze eki yazze otegedde ekitegeeza nti singa lekyajjidde mu bintu byakuyimba kibadde kiyinza notuleetera obuzibu nga kyadde mu kiti kifaananyi kirala otegedde kibadde kiyinza notuviirako obuzibu mu Kampala ng'abantu singa tekyabadde nti Abanyankole be bazze okuwagira kubanga kyetwabadde nga olutalo olugamba nti bano Banyankole era sho nga bagamba y'Abanyankole okitegeera kyenkutegeeza kati nekindaga nti bo bali baze batuddiza naye ffe owaawe tubadde tukyamusosola nga ffe tukyaganye omuggulira oluggi wano n'okumuwelkaminga mu ngeri bo gye batuwerokamingira ewaabwe bo basazeewo era omuntu addalooza mu legiso eyinza omusala yabaddeko ekikyamu kubanga ekintu wano mu Buganda ekintu kyonna kyonna ekisinga wano buli kintu ekyamaanyi kirimu Abanyankole kiregeeza Omunyankole omu bwafeiringa kiba kibakwatako bonna baba balabanga bonna abakoze eki abalemeddwa babadde balina okimekinga okuprovinga abalala nti Yankoles they have power bali wagguluko okitegedde nesaagala ekiro ekyo mukigeraageranyize ku bayimbi balala bano aba Uganda kubanga bo baava wano ne bagenda everywhere ng'abantu bayayaano bakola ki okubalaba oba otegedde kyengezako tegeeza funa bulungi eyo endowooza njagala bagikole ki bagijjewo njagala bagijjewo wabula nze n'ensiima nnyo Abanyankole era ndi wano basiima nti mwebale kutulaga nti omuntu ne waaba n'ekikye nga kibi kiba kikye yagala ekikyo Buganda kye tutakola ki ensonga neyo nagyogeddeko nabadde ne divorce ne mugamba Ankole abayimbi baayo beereese ku stage betuyita bapkamingi wano babadde bayimba nga teri muntu n'omu abakuba kacupa nga teri muntu n'omu abagamba vaayo wabula nga ffe Abaganda oba abamwano mu Central tulabika tetumanyi oli byayimba naye nga buli gwotunulako oweeyo akulaga amanyi oluyimba lw'omwana oyo ffe gwe tugamba nti upcoming ku stage ekyo nno kinene ffe wano ne bwe tumanyi nti alinayo akayimba oba ani tumugamba vaayo ffe twazze kulaba Kenzo bano tebakikoze bakuumye empisa Abanyankole bandaze nti ekintu ky'omuntu kiba kikye ketonye kagukole ki kegwake anti nalabye abantu ne gwolabanga munene bwati musajja wakitiibwa nagamba n'ogwo nzize lw'omwana waffe oyo abaana batambuza akantu akagamba nti ogwo ni nnyoko badde mugate tugenda kimekinga ogwo ni nnyoko ate Abanayuganda ate era wano mu Central tulina obuzibu twerabira nnyo Lwejji bwe yajja mu nkuuka baamukuba obucupa which was not good era ffe tukivumirira era ogwo omuze mubi naddala mu bivvulu kubanga kyenalabye omuntu ataze mu show ya Lwejji bw'atamanyi tuyinza ofuna obuzibu bw'amawanga wano mu Buganda ebyamawanga ne biddamu bw'atanakitegeera ate ng'abantu bali eri boolaba buli kintu bakirinako obuyinza ate nga bo batusapootinga naye Lwejji ng'omuntu bw'akunyiiza leka kulumba tribe leka kukisaasaanya mu bantu abo bonna mwava obuzibu bubeereko n'omu gw'olina era gwo nabadde ku mulyango awo naye nga ndi mweraliikirivu ne ŋŋamba nno kino ekintu ekizimbibwa kibi naye omuntu owentegeera ennene atategeera mpola nga nze tasobola kikola ki tasobola kitegeera nti mwakikola ne kibanyiiza bonna era kyaluma abantu naye mu kivulu bagezezaako okukireeta naye ne bagamba twazze kufuna ssanyu katufune essanyu bano abantu abazze mu sheeno baatulaze nti Lwejji ne bwe yandibadde mu nkuuka yandigijjuza yekka otegedde kubanga Kabira ye yabadde emaze okwambala engatto nti Omunyankole tagenda kumanyirwa wano mu Kampala leka tuprovinge bano ab'omu Kampala nti omwana wiitu tusobola okumuwagira mpaka kuwuliza abantu balala bubi oba agambye ambuleera oba agambye akagatto ka Naalongo we are going to support Lwejji musajja akubira ddala endongo ayina ennyimba akwata performance beebaza ntudde lwa nsonga Naalongo bamukuuta fukamira temunneerijjako tatukanga ate nnyo naye nga ekyo nasiimye nnyo era kyandaze era mbasaba n'awano mu Central mu Kiyige tukikoppe si kuyiga omulenzi alien skin omulenzi oyo alwanye ne life
omulenzi oyo nakola ebintu ebiraga nti bannaye ndi Munnayuganda omulungi ndi Munnayuganda ayamba ne ku bannanga abalemereddwa nendabira ne ku baana abatalina babayamba abaali ababbi nembasembeza abaali balina kye bakola ekirungi nembasembeza naye n'olaba wano nga TV zaffe zennyini ez'olulimi Oluganda olulimi Oluganda balwana kuba muntu oyo mpaka kumuwuliza buki bobi nebaziza abanyankole sina kyakubawa kubanga era nyina bigambo musajja yantwala dda nandibadde enfumbirwa omunyankole nyabula wabadde ku mulyanga wano gwe mwandaze nago navuddeyo ntidde abantu balina abafa abaana ab'omu Central katwogereko ku kintu kino omanye wano mu Central ebintu ebibaamu ebyamasanyu twagala nnyo okulaba ku birungi engeri ekiri nti show yabadde y'abaana basheeshe okusingira ddala abavubuka bakedde nnyo kati bwe bakeera ne bajja mu maaso bwe batudde mu maaso abasheeshe abatamalayo nnyo ku levo bano ab'omu Central gye basuubira be basoosewa be basoose mu maaso ekintu ekyo kyansesezza kati abasheeshe bali abamalayo kyana kyotunuulira n'ogamba nti kino ente ntumye omukolo tugumalire wano bazze mabega kati nga namungi w'omuntu ali ku show takukkiriza kutambula kuddawa mabega otambulira okudda emabega tosobola kuddawa mu maaso obuzibu ne bujja nga abavubuka bagamba abasheeshe batulimbye wabula kye nalabye nze ng'omuntu sijja kugendera ku baali be balimbye nalabye nti abaana aboogera olulimi Olunyankole babaddeyo mu bungi era nalabyeko emikono nga giyitingana muguno nina gwe nabadde abantu twabakomyeko obukomi Rage ayina akayimba awo ke yakubye kabaddemu n'omuvubuka omulala kana akalinga ngake bakiyita batya kitaguro ke baperformance ak'ekitaguro kati ng'omuwala n'omulenzi yali katebe omuwala yayimiridde n'akikuba ndowooza mu kukikuba yabadde mu kiteeteeyi kiddugavu ng'ekikyo kati bw'akikuba n'emabega omusajja n'amukwata n'asigala ng'akikola ki kati waliwo we batuuka ne balekamu akadongo nga kampola omuwala yatudde butuuzi omuvubuka twamukomyeko obukomi omukono nga gutandise okutambulako ffe gwe abantu bajja kuseera bagwe wano oyagala kukola kyokuleeta omugga wano ndenganza kyobamanya kye nalabye n'agange tinakati ekifo kyo kikyalemu kukala era tusaba omusana ogw'amaanyi oguwerako kyatobye tikiyinza butatoba omwana Rage yakubye endongo endongo neekwata abantu bonna endongo neetonya amazzi endongo ekyavudde mu ndongo era kyekyo ekyekutobya ekisaawe naye ebigambo byange nga tuvudde mu lwali nebaza abantu ba tribe eyo abawesterner njagala n'abantu Uganda mugulaga abayimbi bamwe abaawa abafa ab'okukyalo weebuuze lwaki abantu bonna abayimbi abasondebwa simanyi kawashi baffe goza lwaki bawano mu Central lwansonga nti omutima omubi n'effibitizi gusibuka wano mu Buganda ddala ekyo kituufu ate era nyina ekinnuma abantu omuntu yenna yina bw'oba oddamu okusobya lekera okukozesa olulimi Oluganda ng'ate omanye olwewammwe yombera mu lwammwe vumira mu lwammwe kuba nti ffe tetwagala bintu byaffe kimala buli omu ayagala okwonoona ayonoonera mu lulimi luki Luganda ekyo nno kyannumye ennyo era saakyagadde tewasobodde kulaba bayimbi na Rage performance engeri gye yagikozeemu naye yadde saabadde munda nnyo nabakira ngendayo nga ntambuzaawo naye kyenasi ate nyane Rage kye yakoze nenkyagala Rage yatulaze nti amaalo gano agasusse si malungi wano omuntu waffe akola lonki lwaki tebafuna ssente neefuuka fashion show n'akyusa engoye mwenda leero n'abawala sife tulina akataala akangi najja n'obuleku ku mutwe najja n'obusumbi simanya najjira mu nnyonyi najjira mu ebitanda n'ateekawo ekitanda kwegamba ne beekola obusolosolo Rage yandaze serious business kyetegeeza serious business
yandaze nti obaze kuyimba n'okwemoralizing yimbira abantu vaawo tambula okole ki ogende nakwagadde nnyo mulenzi gwe nayagadde engeri gye yawummuddengamu okimanyi Regi mu kuwummulamu kwe yayimbye sessions zaabadde 3 session eyasoose ayajze ng'ayambadde kaba kasuuti ndowooza akasuuti ke bulungi yes session ey'okubiri n'addira mu kasuuti ke kennyini ng'agyeko ka jaketi session eyokusatu mu vesti n'akikubira mu katakyusiza yadde engatto tagyeko kintu kyonna sho neggwa bulungi akalaga nti naze kuyimba sikwolesa misono kyova olaba mu Buganda wano tutera ofuna obuzibu bwa ekonomi okwejalabya kwatukola ki kwatusukkako kwatuyitirira omulenzi oyo namuyigiddeko ebintu bingi kyova olaba nzi seekolako nnyonnyonnyo kwepadawula nakitegeera nti omuntu ng'alina ssente ne bwaba mu lugabire bamuyita maama mami yes omuntu ng'alina ssente alina fomula yonna gy'alina kubeeramu naye osanga wanateka ssente zeeyogerere abakyatetenkanya obulamu ng'alwana nnyo okwekolako ebyabalina ate ng'abalina obudde tebabukola ki tebabulina ekyo Regi nakikwagadeko wabula kyenkusaba ekirala mwami Regi I respect you I like your music but nsaba kusaba oyogereko ne manager wo ayige how to treat many peoples ba people okay many people bakinyambyeko ayige bwe bakwataganya abantu abasukka mwatya kubanga mukyali bavubuka bato atereezwe olulimi n'enkwata gya handolingamu abantu kubanga music okyakikola kyekintu situmanye bwekikola nga faani naye ffe tumanyi talent ebeera talent nebo omwana oyo alina talentayimba bulungi nawulidde engeri gye yayimbyemu forever ng'afundikira naye buli waliwo agambira let it be mu kasooka then waliwo newali wawanikira let it be n'owulira ddala nga newali ekyali mu studio akikola wano abayimbi bangi bakookolimira ku stage just ekirala abantu bano abakabendera kyabadde babulamu okimanyi nti wano omuntu nga tayimbye Luganda batono nnyo abakubye hiti wano mu bayimbi bonna be tulinawo n'abeebusoga bavaayo bwakubira eri bwajja mu central n'ayimba Oluganda n'aleka atekamu olwe waabwe n'abategeeza nti gye yakola ki bannaaye abantu mu Uganda bawagiirawo nawe bakola ki we babeera bali ebintu yawe mu bijanjawaza nnyo bikulosingenga kuba wano abantu b'omu central amazima gaba mazima bakuba ebintu yabwe ne bikulosinga without kukaka nga tebabikase bantu yes nammwe mukirwaneko abantu mukikole omuyimbi w'obusoga bajja mu supportingirawo ne Kampala ajja kukola ki atuuke naye abantu bonna balina kusoka kujja eno mu Kampala ate Regi abalaga nti newankubadde yakuba n'ayitamu ewaabwe teyava waabwe mbu yeeguye nnyo e Kampala yasigala nga Regi bw'oba omwagala muwe transport amuleeta e Kampala oba si kyo gwe mulambe embalala nnyo naye kati simanyi kyekategeeza kati oba nanoonya Regi nanyonyonyo jowera amanyi olunyankole naye yabadde anfera ebimu ate kati oyo akufera oyagana nga gattawo tulabe tulina wano abatuyamba obulungi bwankole awe wali obuzibu lalalala kyali nkuwa akadongo kalwo kayimba kono kankagala obulungi bwankole aha gattawo yazaala omwana papa Regi togenda kundetera bizibu nesonyiye ebintu byo Regi alina obuyimba bwa reggae alina obuyimba bwa reggae bwe yakubyenga naye ndabira ddala nti everyone ku sheeyo ali so emotional saategedde kiki kyabadde mu nnyimba ezo oyo mufere ye super saategedde omanyi okunyumirwa ekintu naye nga tomanyi kyekitegeeza I saw everyone was so emotional. Oyina moment ezakunyumidde. Moment endala eyanyumidde engeri gy'abadde introducingamu abayimbi bano abafa abawano abajja ne bayitamu. Wakirabye nti bano abayimbi ababeera bazze okuwerekerako oba omuyimbi babeera bazze kuyitawo kulaga munnaabwe nti tuli wamu naawe naye ate abalala bajja ku lonki y'abannaabwe ne bakolerawo lonki ekyo kikyamu Regi ate Regi musajja mugezi walabye kyeyayogedde kyeyakoze ttiimu ya deputy speaker tayebwa amaziga ga Fibi ago tugenda gafujja gatuukako nago
nalabye nanyumiddwa nnyo Rage engeri gye ya introducinzemu deputy speaker Tayebwa n'engeri gye ya introducinzemu MP weeyo eyazze MP abadde ndowooza alina engeri gy'ayagala okizanya politikale Rage n'akiwumbawumbira mu bantu ng'alaga nti abantu bali be bandeese bazze kuyimba bane tumukkiriza ayogereyo akagambo nga ye akikola ki akyejjamu. So Rage ebintu bingi nze ng'omuntu bye namuyigiddeko omusheyo ate n'ekirala Lugogo katutunuulire namba eya Lugogo n'abantu abasembeyo okukolera kaawo David Lutalo, Fikfa Meika and Winnie Nwaji. Akyalina record ya Lugogo Cricket Oval ye Winnie Nwaji. Akayimbo akafunye tuning a sound iPhone kiki forever kalona konkagala naye sikeeko kali watemba ojja kanoonya tuli kabawo olulala. So kati twogere ku ngeri ya Lugogo abantu engeri gye bamukubye ne bamwogolozaamu Nalongo. Gundi Winnie Nwaji ye yasembayo okukuba Lugogo n'amwogoloza. Ne tugamba nti yes akyabiza abalala bakubyekubyemu ng'era bakuba naye nga tesaba mazzi ku luno Lugogo yasabye yogati kyoba omanya kyekintu kya Rage engeri gye kyesigamye ku Kabira teri muntu yali afunye bantu nga Rage be yakoze eki be yafunye kyenaso ogamba nti kyabadde kibi nnyo era singa kyalabikidde mu kifaananyi ekitali kya sho kibadde kiyinza otuleetera embeera enzibu wano mu ggwanga kuba kyabaddemu obusosoze bungi nnyo nga banyiivu nnyo olw'omuntu waabwe yamanyirwa mu kibuga Kampala ne baagala abooze Kampala yonnyini mwe yamanyirirwa kati kitulaga ki ti ebintu by'ekitumbaavu emyaka gitutuma ne bweogufuula omulimu ojja kifunamu obuzibu si bulungi bubi omulimu gw'akamanyiro bw'ogenda ogufuula omulimu ng'ogupromotingira ku bantu banno kubanga omukuba bucupa kaali kamanyiiro ate nga bo bwe bagenda ewaabwe tebabakuba bucupa omuntu osobola okugumikiriza omuntu gw'otayagala n'ayimba n'akola ki n'agenda lunaku lumu bajja kufunayo abantu bagende nga bakwatayo kyoba olaba njagala nnyo Alien eyo singa nali musajja nandikoze kya nandimufaananye nnyo njagala nnyo ebintu ebiggoba mu bulungi oba nenga bikoze eki biwedde tetumukuba otyo n'oseka n'ogenda ng'oseka katima Kanyarwanda tekisoboka teri Munyarwanda ayagala musinga nose ekyo ate Munyarwanda eva baana revenge teri kummanyira ogende ng'okola ki oyina era ne bwe mba nsirise manya nkyakupulaningira time welcome luggwa lutya yes any time oba ojja kufunamu kati abantu bonna abayimbi singa banagenda bakitegeera nti kana akamanyiro omuntu ono bakaleeta mu sho sike katuufu k'okugumiikiriza bwe banaakubayo abawera nga emimwa tebayina tebajja kuddamu kikola ekyo kumanyira baki bantu kumanyira bantu naye nga nze wama Rage I support you ate era ekintu ky'okola okimanyi basi zasombye zitya abantu yes abanyankole mbasaba baddemu bayongeremu akatijjo buli emikutu bagiwa amaanyi olw'okuba nti bo bakozi nnyo ebintu bino ebya TikTok bino obudde abasinga tebabuyina naye tubasaba baba balina tebapuusinga beeyambise egyo emikutu gy'amawulire gitunda abalala nabo bagiwengako obudde gitumule abantu baabwe nga kulevo kwe bakola ki kwe baagala kubanga bakisobola basi zakoze zitya wano kusamukaga watuukidde kwanza enzija baŋŋamba global obedda ziyiwa yes wakira zireeta abafaani ba Rage kati era bulijjo abantu abagamba nti Rage abantu tebamwagala kasimanyi kyabaleseewa ekyo baakitidde okuddamu okukyogera olw'ensonga anti kankubuulire ne banaagamba nti abantu abalabe Rage bazze buzzi anti naawe kikole bajje bakulabe nga bava wammwe reka twagalayo challenge kitegedde yebusoga nebusoga tuveeyo mwana ani asidiki naye akyali muto naye kale yaddawo waali tunoonye omwayimbi w'ebusoga ajje Lugogo tulabe ebusoga neeri abadongole gye bali naye tanzove ebyana balinayo n'omuwala bwe beeyita abadongola inohim kati Lugogo eba egenda kukola ki kuba Lugogo yatobye kati busoga Lugogo eba egenda kukola ki
Nze wabula temunteeka mu bintu bya muzakkalo. Saagala endongo tandika gitegekera ku bintu by'amawanga na cultures. Nsaba abantu. We are just predicting. Nsaba buli muntu aleeta ekirungi bamukole ki? Bamwelcoming. Nze kyokka kyenkola ki? Kyosaba. Kyensaba. Ekirala ekyabadde. Otandikirawo e Nakivubo. Ne kitambula mpaka eno mu ttawuni. N'osanga ng'omuntu alina omuganda ku muzigo ng'amukubye oluku. Okitegedde? Nga n'oli amina kyamukoze kitandika mpola bwe kityo nakikula nekibafuukira ekyo kubanga abasiga obusosoze mawanga babukope nnyo babusobola obukosa ne bafuna byebakola ki bye balina ate oluusi bye balina birungi n'osinga bino bye batusibako ono muyimbi asobola okujja ne bamubasibako nga mutinenya alinga oluku ne bamubakakako okukkakkana ng'era mumutegedde lwaki ndowooza omuntu endulu gye nasembyeyo okuwulira etabadde ennungi mu kivulu kya Rage yabadde Mudra ngali ku stage n'oyo omuwala simanya mami queen wa mami tomumanyi nange simutegeera nnyo bulungi naye yakayimba ke nabadde nkamanyi okay kati ndowooza enduulu we yakoze eki noise yabadde yaki noise Joel oba abadde bulungi ku kamera saategedde babadde bamugamba ndowooza alina kye yakoze ekitaasanyudde baana baffe oba oli awo ne bakolamuko ku noise naye okuva show yatandise paka kuggwa show yabadde nganki nzikakama oba abadde basanyuse kuba nalabye abanyenyeza ebbina ndowooza engeri gye yalinyenyeza nga bano abaganyenye eno wansi balaba oli alimbye nnyo nange tenyambye sigifunyeemu kalungi gavumenti yo ekirala okubajjukizaako B2C yali ewanise show ku lunaku lwe lumu ne Rage ne B2C yepimapimamu neeraba nti ono Rage bwagenda erugogo B2C nekkirira wali ku Africana tetusobola comparing Africana naki na lugogo ate nga brand ya B2C already yakolako ku show ku concert kiba kirala nkyagadde baba stepping down lwansonga nti babanga abeerwanyisa ate nga obudde bukyakola ki bukyali ate nga ne ba B2C bakabi yatujja bawagira batekeyo show yaabwe olunaku bajagala tujja bawagira kwa bayimbi baffe balungi era tebagijjayo mu mbeera yakyo oba ki nekyo ekiri kye ngambye nti baapimamu ne bagamba ono omwana takolanga ku show wana mingi nnyo ku kinalabye wali anti n'omuntu nga alina kojjayo Munyankole yazze jjajjawe nga Munyankole yakoze eki naye Abanyankole waliwo ate atusanyusiza yabadde omu lwakuba mulya mamba abeera omu n'avumaganya ekika mu parking gye twabadde yadze ali mu Subaru naye kavubuka gwowayo najjo wabadde yabadde wa Subaru Forester naye kati obigasse n'abakiga bazze kuba ate omutegesi mu kiga katuna kasa tutya kali awo Jolo gwonsinga yabadde mu kiga yabadde mu kiga omukiga yalina ekigambo embwenu kiri mu baani bonna basobola kikozesa kyomanya nti so yadde y'abantu musaayi gwonna kati omulenzi oyo yabadde yapaakinze Subaru maaso bw'ati nga mpaakinze wano ne waliwo omulala apaakinzewo Subaru ne wali nga waliwo omulala apaakinze kati ng'ono jjukira paakingi yabadde yakulwanira ne bajja ne bakiika zino zipaakinze bwezi kati oli naakukiikamu omuyali n'ateekawo kasiyenta mu maaso ga gono owa Subaru nomulala n'ateekawo Firuda kati nze nazze okuvaayo jjukira nze show nzivaamu tezinnaggwera ddala for security reasons n'okwewala jjaamu bwe yatuuse nga nalinze dda ne tukubira nannyini Firuda ajje kuba yabadde alina gwe yaleseewo nannyini Firuda n'agamba ajja kati omuyayi yazze n'akoona ku siyenta ya munne ono wa Subaru oba mukiga oba Munyankole kavubukanga kwogera nnyo kati ono simanyi atambula talina erementi owa traffic amukwate eno boda n'agamba banne babadde basatu kwata eri nkwate eno nkwate eno kapiki ke tukateeke naye avuga Subaru nze wamma natunuulidde omulenzi nenyiiga osobola kapiki ate no n'abuuza n'abali awo buli abadde ayitawo alina olulimi engeri gyadde aluta kyankoza bubi
nanyumiddwa ne show ya raging nga n'olulimi lwayimba sirumanyi ndwala omukisa okutegeeza ti abakiga bayita nonsense naye balinga abantu beyengulu tebalina njogera bayogerera byabwe gwoba onyiiga era gwomanyi agiyita kakati tosobola yita siyenta ya munno piki wamanze sibiriimu kirungi nvuga Subaru ebirala bitunabiraba yadde akamotoka ke Kasubaru kemuvuga kazitowamu ku ttaka naye tosobola gamba siyenta ya munno etwala abantu nze mmanyi emmotoka emu ezo nazo ngamba sizikola ki chobola ngenda kwagala aba Vitizi Nation babayita ba Vitizi Nation sibalinaako buzibu nze manyi ekintu eki Subaru so kati show bwetyo bwe yatambudde ngenda ngula Subaru nene eringa omuzigo tokigeza ekyo kyemmanyi Hilux lwekuyise mu ngalo kakati show tugibatemedde ndowooza kye tutayogeddeeko kyabyana nakyo tukimaleyo nebbaawe nga yagenze kweggulo mu show beeto byatobeddeeyo okutegeeza nti waba yakomyewo ng'engoye embi sayina kye yakoze naye Justin Lugogo yatobye bagisimye Lugogo eggulo akakuba engeri gye katonyeemu ku matya baatuddeko mu kitaba nawadde njagala kutwalayo Saimo Kawalaata naye alabe nti abaana bali kyankoze bubi bazibu bakola ebintu ebigumu divorce kyonna kye twakoze kyakomyeyo diskireyima mwekoze obusolosolo mawulire kyamala agali mu wiiki nga sheewedde leero Nobert Nembalo temuyinza kukolera lwegisemu tebagenda kuteeka gundi after party tebagitwala eri ebeere embalala tulina okubeera ku Kacheeka Stadium wamma abansitudde mu bbanga kati ngenda kujjaawo ate ntuulaawo munda naye mujja kunsasula bakulereko obulezi omukwano gwe mwandaze naye abantu babuzeemu naalonga ebyana byabuzeemu tubadde tubeesiga naye tugenda tutandika obbabuusabuusa mu nsonga y'ebyana mwabuzeemu ensonga nze nga gyendikyana nga siri musajja nadalina gyenkiraza sigenda kuyingira mu nsonga za biki fe abewaka twavudde tubagambye tuyinza okudda ku makya batwekanze tuzze ku 7 ne bebuuza kiki tulabuliddwa divorce kansuubire gwe twabadde tuzanyiikiriza olina kyeweekole divorce yafunye omuntu yambadde okumpi awo ekyana naali kikulaze naye bannanga abaana bali bagonda emibiri wa abakazi abakalu b'emibiri baba baggwanga naye nyina kye nanotisinze buli kisambi ky'omunyankole n'omukiga kitunula bulala ekyaffe kyabaganda kikola kiti ekyomuganda kiba amanyiro nja kukukuba ekisambi ky'omuganda kiri compacted bwekiti kikwafu ekisambi ky'omunyankole ekisambi ky'omukiga bakatambi kano bakasalemu ng'ali yekka kiina engeri gye ate Joel nedda oli muganda oli munyalwanda natunuulidde ebisambi ebimu kiina engeri gye kiyiikayiika ate balina engeri gye bambala abakiga n'abanyankole mutereeze mu kano mu nnyambala ngamba abakazi mwambala jiini eyo muno nga kampi bwekati bukeeka shoti si shoti ne kasiba wano ekitumbwe ekisambi kati bwe kasiba kati ate wano kalina engeri gye kateekawo nawaddeyo obudde kalina engeri gye kateekawo ebituli mbisambi ne kirabika bubi ekyo kyatunyiizizza nga ffe abalabi kati ng'ompadde omuzindaluza atalabye ebisambi byo ne divorce gye mwabadde era tulekere ebisambi byaffe ebigumu kyovola abaffe ne bwe twambala obumpi buti tetufuna bituli tuli muki kati era walaba mu show ya Winnie Nwagi twalaba ebisambi by'abaana bafaya era ku kyebyana show ya Winnie Nwagi ekyalidde engule mu Fire Baby concert anti fabeera ku mulyango tuwira olulimi lumu sente anti mwe temulaba nze natuuse n'okutega kamera wali bwenti ku mulyango buli ayingira ng'ate kamera tekwata face ekoma wano kakati eyo show nga tugitadde wabbali mpa amawulire amalala ngende mu mbaga y'abaana dakiika ziweze endowooza ezitujja wano ndowooza Joel oba oli awo teekayo show endala tubabuulire engeri Phoebe gyakozeemu omukolo olwaleero bamutaddeko empita ku myaka egyo emito ddala tumwagaliza mirembe naye katujje n'ebyonna naalonga okusinziira bwalabye omusajja ng'akaaba tears of joy tears of sadness oba tears of kweraliikirira byonna tugenda kubeera tubimanya mu programu yaffe ekola ki
eddako. Congratulations Phoebe, congratulations Reigi, abakiga abaana abavudde Mbalala, Intungamo, genda Kabale, genda wa menyera awaawe ebitundu nga bibyo. Nze sibimanyi kakati Matete wamanyi Matete kale kutandikira Masaka, Kyazanga, genda naliyimbye luguudo lulamba naye nga abaana b'omu Western yonna tweyanzege mwalaze abaana b'omu Central nti if you love and you support your own. Era mwatulaze nti mukuuma empisa siberangako mu kivulu kikuumye empisa nga kino kutegeeza nti Saalongo Mukama n'amala asooka n'amuntwalako oba n'akira n'ankyawa ngenda kwefunira omusajja nga Munyankole ya mu future kubanga gule mukwana Abanyankole gwe balaze natiddemu nafunyemu okweraliikirira ku mutima ate nno n'ekirala kye nalabye omanyi nti abantu abo balina respect mumuwoza mbu timanyi yayogedde bubi ne respect yabadde mu series sigirabanga kwalabye yalwana n'omupolisi ng'emufulumya olina kyokoze kyesaagadde kiriwa ekyokusooka okuteebereza nti bbaawo yali kusooka anti abasajja mutufaako mangu omanyi lwaki omusajja aleka mukazi we mu nnyumba n'agenda n'ayenda ku muwala neiba wali naye ng'akimanyisa nawe bakimanya afuna ebizibu n'abeera mbega mu nnyumba ye bw'akulaba ofuluma n'alingiza banyumya kuki kati obwo obunkanke bamweteekako bwe bubatta amangu ffe naye ababooda baafunyemu tubadde tubeerabidde baba booda asibokka n'abasirikale abaakumye kye baafunyemu mpepozi gwe abasirikale babadde abasirikale be bategedde ogune nnyoko bebamutegedde kubanga wagira omuntu ayitawo n'emmundu ye bwekusu nga tali yekka n'ekintu ekiwerekeremu nese ndowooza buli ajje mu kyalo egiba mu escortinga neddewo kitegeera nalabye mu parking bwe gwabadde buli ow'emmundu n'omuntu agoberera nabuddewo kitegeera nti abaana bakyasaasaanya wano bakyakakasa kintu kino era wamaaso enkulisa y'abasirikale abaakuumye sheeyo naye natunuulidde owa booda nga tuli mu jjaamu owa booda bw'aba alamuza n'omuntu omulaba ateekako olulimi lwa sayini najjera 2-3 omwana wa booda yabadde nayimiridde mu jjaamu dakiika 3 nentunuulira abantu nga 6 nga bonna tewali akozesa lugalo nga sayini nti bateesaganya ku bya ssente okuleka nze okuteebereza nti bateesaganya ku akasiru era lweyijja embuto zonna zewalese Kampala tutwala omukisa okutegeeza nti erinnya ly'abantu bagenda dituuma bangi omwaka ogujja tusaba abaana abo mbabbulemu ekigambo lweyijji kubanga yalese emitawaana ekyo nsaasidde abaana bagenda okudda ewaabwe kubanga airport y'Ekisenyi erwaleero esibye eribize mu Kisenyi awo baasi nga zizaayo bagambye nti Kisenyi airport yaba Western kati tugenda kufuna obuzibu bunene ng'embuto zasaze nga bataata b'abaana ate bakoze eki babalese eno so byebyo ndowooza tusinkane businkanyi mu updates zigenda kuba nga ziddirira mweraba.